Balamusizaako mwenna baganda bange yonna yonna gye muli. Yenze Kyagulanyi Ssentamu naye abasinga mumanyi nga Bobiwine. Njagadde mbatuuseko eno message kubanga nkulu nnyo. Bwe kiba kisoboka nammwe mugyongereyo ku mikutu gyonna egy'empuliziganya nammwe gye munaaba musobodde. Abantu baffe baasindikibwa waka mu lockdown. Sente obuwumbi 59 ne ziyisibwa ez'okubaliisa emmere, naye era nga bwe mwalaba abantu bangi nnyo tebaafuna mmere, ate n'abo abaagifuna baagamba nti emmere gye baafuna yali nvundu nga tetuukiridde na mutindo, era mwagiraba ne mu paliyamenti bwe yaleetebwa n'eragibwa. Era ne sipiika wa paliyamenti yavaayo n'akyogera nti emmere gye baali bagabira abantu yali nvundu. Kyokka ffe abaali bagezaako okusekera abantu emmere baagufuula musango, era mwalaba kye baakola Honorable Zaake. Kati abasajja abo bennyini abaatwala obuwumbi 59 ne biggwanga bwe byaggwa, era bakomyewo ku luno baagala obuwumbi 100 nti era nazo za kugula mmere. Jjukira nti abantu be bamu abatwala biliyoni 82 nti za masiki, naye era nkimanyi nti bangi kummwe temunnalaba na ku masiki, ate nga temugenda kulaba ku masiki naye nga batukumidde waka lwa masiki. President Museveni yayisa akabbo wano, abantu ne bakuŋŋaanya ssente, ne twesondamu emmere nga twagala etuuke mu bantu, naye ate emmere teyatuuka mu bantu. Bakozeseza COVID okwewola ssente ne ssente, ate nga zonna balyandye, naye nga ffe n'abaana baffe n'abazzukulu ffe tugenda ozisasula. Bagamba abantu bagende mu lockdown, abantu ne babigondera ne bagenda. Kumbe baali baagala kukozesaako ka chance kugoba baana ba taxi n'ababodaboda mu city. Kale bannange, nga bwe mulaba obulimba n'obukuusa n'obubbi obwetololera mu nsonga za coronavirus, ze njagala obbategeeza nti bano abasajja beetegefu okutukolako buli kika kya jjoogo, okutuusa nga tukyusiza mu nkola ne twebeereramu, okutuusa nga tusitudde amaloboozi gaffe ne tweyogerako. N'olw'ensonga eyo, nze ne bakulembeze bannange tubakunga ffenna twegatte tusitule amaloboozi gaffe bagawulire. Buli wezinaaweranga ssaawa 7 tukusaba okwata akaseffuliya okakoone oba okubya ekide oba ofuuye efirimbi oba oli mu mmotoka oba ku ppiki okuba eŋŋombe oba okuba nduulu, naye twetaaga ku ssaawa ezo bano abantu abatufuga bamanye nti gye muli, era nti zino ensonga ze twogerako ge maloboozi ago ge babeera bawulira buli ssaawa 7 eza buli lunaku. Tusazeewo okukozesa ebikolwa bino kubanga bya ddembe, biri non-violent, ate tebirina tteeka n'erimu libimenya. Tutandise na kusitula amaloboozi gaffe nga bannayuganda, naye ng'era tujja kuba tubategeeza siteepu endala zonna ezigenda okuddako. Kale nno njagala obbakunga mwenna bannayuganda bannange, buli omu w'oli situla eddoboozi lyo ogambe no, nedda, ekimala kimala. Njagala obbakakasa bannange nti singa tunegatta ffenna ne tuteekawo embeera, abantu baffe tujja bazzaamu amaanyi era tujja kumaliriza lino eggwanga nga tulinunudde.